tours and travel. Mukimanyi bulungi nnyo nti bwe kituuka mu kutwala abantu e Bulaaya, Skypins ye number one, no doubt. So leero ku mpano nga mulaba tulinako abakulu ab'enjawulo mu bitiibwa eby'enjawulo bagenda kubanga batweyanjulira batubuulire olunaku olwalwaki kye bateeketeekedde ekipya ki Skypins kyerina n'Abannayuganda bagenda kifunamu batya. Tandike n'omukulu Baziira Tony. Nze nyumira nnyo nga neekwatidde ekintu bannaye muliyo mutya neyayuzayuza katuyuzeyuze Saalongo abange muliyo mutya bannengera baleka tebannengera kati abo bannengera tubalamusizza gye bannaffe yenze Baziira Tony, of course yenze brand ambassador wa Skypins Tours and Travel okuva luli paka kati wibibeera mpuddize mpe bano Bannayuganda mbalamusizaako mwebale kutulaba mwebale of course mbabulidde nze brand ambassador wa Skypins Tours and Travel era babaddewo nga bagoberera ne bwe sikyeyanjula ekyo bakimanyi ya wendi wano ne bannange basooka babeyanjulika ndowooza ebintu byonna bikwate. Amannya gange nze Namwanje Patricia nga nze PR wa Skypins Tours and Travel oba muyite omwogezi wa Skypins Tours and Travel. Balamusizaako mwenna mwenna bakasitoma baffe abaleeyo abalungi nammwe abamiddi. Zayuza Saalongo. Amannya gange nze Padde Irumba akolanga manager wa Skypins Tours and Travel era mwenna mwenna abazze wano eno ab'emikutu egy'enjawulo tusanyusa okubalaba ate nammwe abatunize ku mukutu egya Sanyuka TV n'emirala gyonna nga musobola okutulaba tubeebaza era tubalamusa mwasuze mutya mwenna mwenna. Amanyi bagamba ladies first ukwatire ddala Sigazi otunnyonnyole lwaki atandikirawo. Kakati nze ndi musanyufu nnyo okujja wano olw'ensonga nti nga bulijjo Skypins ebeera n'amasavu meereere oba birungi byereere ate kati njagala njogereko eri abo bonna abaagala otwaringa gwenga obulamu bwo bwa lakizale. Kakati tulinawo ka ofa kaffe katini naye si katini gwe wenna ayagala otwaringa tulina okugenda e Zanzibar era nga Zanzibar eyo ofa yazze okutandika nga 14 omwezi ogw'okumin'ogumu oba nga 14 Novemba paka nga 2 omwezi era ogw'okumin'ogumu tugenda batwala e Zanzibar. Ogenda e Zanzibar okwo bukadde buli 3 kitundu. Ku bukadde 3 obwo ekitundu kuliko buli kimu kigenda cateringa ku buli kimu bati accommodation okutwaringa around abaagala owuga n'abaagala okukola ebirala ebyenjawulo nga ebimanyi bwe mugenda okutwaringa. Ate ekyenjawulo ekiri mu kino simanyi nakumanya saagala musubwe nakusubwa tuwa guide ow'enjawulo owa luxury ye mukama waffe yennyini mukulu Don Chris yagenda otambula nammwe kati bw'osubwa kakisa kano otambula n'omukulu ate mba simanyi kyoyagala kati njagala mujje mutambule naffe actually Scots tulinawo ntono era njagala mujje mwewandiise ku bukadde 3 kitundu bokka ate ogenda gendera mu nnyonyi ba switi si baasi nnyonyi era njagala mujje mwewandiise olinye actually noba tolina passport Skypins Tours and Travel ebisinga tubimalanga kati njagala mujje mugende kweyo tuwa kubanga 14 paka nga 2 November. Thank you. Nga mwagadde nnyo Abannayuganda. Kyomanya mwoyo gwa Uganda kati bw'otayagala nsi yo boonayagala ki? Tetwajja kuddiza twajja bamalira bizibu kati waliyeyo ng'akoze mwaka mulamba akoze ayagala genda omanyi batero baakuzirivu jamwana ku Skypins Tours and Travel tukutwala e Zanzibar naku 6 osooka owummuza ebirowoozo ate jjukira ogendera mu nnyonyi si baasi mbw ate ebinnya ate obudde nedda oli mu bbanga akaweewo ke kakufuuwako kati mujje ku Skypins Tours and Travel tubatwala e Zanzibar kuva nga 14 paka nga 2 Novemba bukadde 3 kitundu bokka.
PR waffe omwogezi waffe owa Skypings Tours and Travel wala mulungi era ayogera bulungi eri abantu kyo kituufu mulungi nnyo mukwogera. So kyengenda okusookerako ensonga gyengenda okwogerako okusooka akasooke neebaze abantu mwenna abasobodde okutulaga omukwano ne mutwagala mwebale kutuwagira. Skypings eyongera ddala okusaabaza abantu ate ng'ebayambako mu bizibu bingi nnyo. Abantu bajja nga tebalinaako kasente kamala naye bambi ffe twajja kuweereza abantu era tubayambako ne tugamba nti leka tukutambulize ku looni osobole okugenda okutuukiriza ebirooto byo. So Skypings eyongera ddala okwebaza abo abantu bonna abongedde okutwongera abantu ate nga batukolera akalango. Mwebalire ddala, mwebale nnyo. Ensonga gyengenda okwogerako endala ya ebipya bye tulinako kati mu budde nga buno. Skypings yeeyongedde okwongeramu ebirungo. Erina packages empya ze tubadde tulangalangamuko nti zijja zisaba okulula era Mukama mulungi zituuse ne zituukirira. Tulina bingi nnyo bye tubaleetedde. Mu Europe tubadde tetukyasaabazaamuko bantu nga tubawa emirimu nga just tubatwala butwazi nga ku tourist, naye Mukama mulungi twasobodde okufuna Luxembourg eggwanga lisangibwa mu Europe lyetoolodde amawanga amanene nga Germany nga France. So nawo kati tulinawo emirimu nkuyanja. PR agenda giyingiramu munda gimenyemenye mulabe nebyemusobola okukola ki abantu emirimu gyemusobola okweronderawo kubanga yo it is now a hot cake. Kyemaze okubagamba it is a hot cake. Era mwe mwenna abadde beesunze okugenda mu Europe kano ke kadde akatuufu naawe ojje weefunira ekirimu waneeno ku Skypings. Skypings we are number one. Bonna abo bayinza okugamba nti Skypings si number one, njagala baveeyo balage obukakafu, naye ffe abakyakutte kisooka okubeera nga tusaabaza abantu. Era abantu mwenna abatulaba twagala bakakasa nti tuli ku kituufu era tutwalira ddala abantu. Mutuleetera abaana bammwe tubasaabaze basobole okugenda batuukiriza ebirooto byammwe n'okwekulaakulanya n'okukulaakulanya Uganda yaffe eno. So PR waffe agenda biyingira munda. Tulinawo packages nyingi ne mu Zanzibar nga bakinyonyoddemukko mu bujjuvu. Era CEO waffe yali eyo agenda kubeera ng'era abakwatiramu ddala ekintu yakiri mu mitambo. Yagenda kubeera nga abeera tour guide. Kati just no nti ekintu kijja kubeera kisava era temusubwa kakisa kano. Festive season eno tulina oginyumirwa, tulina okufiiringa ebirungi bya Skypings eringa egabudde bugabuzi. Era sigenda kwerabira n'emirimu gikyaliwo. Tukyasobola okuyambako abantu okufuna emirimu mu Canada. Tukyalinawo emirimu okuyanja era tukyakolera ddala bwezingi okulaba nti tutambuza abantu. Nammwe mwenna betuli mu kukolako tubeebaza nnyo okutwesiga era tuli mu bakolerako ddala munnange. Era twagabya ddala okutambuza abantu bangi era mutuleetera abantu bammwe abatalina bwe badde bali mu kwebuuza nga bagamba nti biritwalali bintu abantu batambulira ddala era mubeere banywevu era nga mubeere bagumu tujja batambuza era mutuleetera abantu. Kati leka mbaddize PR asooke abayingiremu munda mu Luxembourg abanyonyolemuko.